kubanga oyiga wamu naffe ebigambo bineeno ate n'okutegeera maaso ebigenda maaso mu nsi. Tugenda kusooka tuweeyo okusaba tukendandika okwogera ebigambo bigenda okwogera kuba kadde katambula ate tubya kuliigako n'okwogerako bingi. Saba tufukamire tuweeyo okusaba tutandike. Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga okukeesiza obudde nga tuli balamu, era tukwebaza kubanga otutambuza okutuleeta mu kifo kino okuweereza eri eggwanga. Tusaba nga tukwegayirira buli agenda okulaba ebigambo bino omwoyo w'amagezi asobola okubitegeera n'okubimanya, muwe okutegeera asobola okubiwulira ate n'okubisaako ebirowoozo kubanga bya bulokozi era bya bulamu butaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo busobola okubanga babufuna olw'obuwulize obw'ekigambo kyo. Tuwe omwoyo w'amagezi nga tugenda okwogera, tuyigirize mu byonna era tukuume n'omukisa gubeera omu naffe naye bonna abawuliriza ebigambo bino ate ne TV eno ogirabye omukisa oguva gy'oli wa Yesu Kristo omukozi waffe. Mikwano gyaffe tubeebaza okubanga mubaako buli kiseera ku mpewo za Moon TV okubanga tuyigiramu ebigambo bya Katonda. Tugenda kubanga tutandika okuyiga kwaffe olwakadde ndikatambudde kweyo okwogerako bingi. Naye gadde ntandikire ku nsonga y'ebyobulamu kubanga nkulu nnyo. Bwe tumala okubaako bye tulaba ngenda kubaako ebyandikwa byensomako mu Bayibuli ate tulyoke tube nga tudda ku nsonga endala n'obutambi twagala okulabako olwaleero ate era tubeere nga tukubaganyako ebirowoozo ne muganda wange nga bulijjo. Tugende ku lutimbe tutandike n'ebyobulamu kubanga kikulu nnyo. Mpozi abasawo batuwa amagezi olaba ebigambo ebyo ebintu bye tulina obutakozesa batulikomendinga bye tutalina kukozesa ebyonoona obulamu bwaffe ebyo tulina okukozesa. Kati tulabe ekimu ku bitugandibwa okukozesebwa. Katugende maaso awaddako awo. Bwe tugenda tulaba butali refined ono omulongooseemu si mulungi baganda bange. Ono omukole muto gwe mugula simanyi bamuteekao nebigambo pure cooking oil. Butto oyo si mulungi. Kyandibadde kirungi nnyo if possible ne mukozesa na butto nga avudde mu bimera byennyini banga gw'osigadde okukozesa if possible. Naye obanga tukikyewalika butamukozesa kozesa butto ava mu bibala pure ng'ali pure ava mu bibala ng'awo olaba sunseed ne butto omulala. Naye abantu bagula ebibutto tamanyi ne babikoze okuba bataddeko pure ebimu babikamudde na mu mbizi babikamudde mu bisavusavu byaki ne bateekako ekigambo ndi coconut oil kubanga abantu bagala nnyo obupande bubamala. Naye nga ne butto gw'ogenda okunywa omulaba naye tali kiriya azitowa alinga talina transparent. Butto omulungi alina okuba nga atangaala ebyo butali pure. Ne butto nali refined oyo gwe batera obbawa buli kimu bane mbeegayiridde mwegendereze bye mukozesa. Katugenda awaddako tuweebwa amagezi ku nsonga y'amazzi y'amata sole. Amata bwesaba baga nti milk of animal origin tugafeeko nnyo except for homemade okujjako nga amata gwe amanyi obulamu bw'ente gy'ogenda okunywa gy'olina obulamu bw'ente eyo. Naye mwesonyiwa amata bannange. Erega mu byagamba sina loosi gyenkola ng'obiridde nga tubiridde naye mbikola ku lwa bulamu bwo. Tubabuulira ku lwa bulamu bwammwe mwe weesonyiwa amata. Ente bazikuba amadagala zitikulya ku madagala kansa agalwadde gali mu bisolo ebyo lwakulya kw'abantu. Ekyasuula bajjajjaffe kulya. Ekyayamba enseno okubanga etaasibwa obutazikirira kwali kulya. Ye Adamu yasooka yagwa yalemererwa olw'okulya. Naye Adamu owokubiri ye Yesu Kristo bwe yajja ye yawangula olw'okulya olw'obutalya. So baganda bange mbeegayiridde mwegendereze mu kulya kwammwe. Amata mugeesonyiwa amata ge mugenda sembu ngenze ku ddaali gula amata mubiveeko for your own good ku lwa bulungi bwammwe. Katugende ku kifaananyi kiddako. Bwe tugenda awaddako amagezi amalala gatuweebwa soda mumuveeko. Byeregami bagamba bigamba clear and plain nga we biri. Sijja gamba ndi kale nywako tonywa nnyo no biveeko tutale byesonyiwe. Lwa bulungi bwa bulamu bwammwe ebirwadde bijjudde mu bintu ebyo munywa muve ku soda. Lumunja baita akatambi nga mbalaga soda emirimu gyakola. Asobola okwoza ttooyi nga zino ze detergent.
soda asobola okujjamu ekintu ekyekutte kali nga olaba bobogamu ng'aganidde mu nviro aganidde ku mpalo oyiwako soda n'avaako oyo soda gwe munywa naye weebuuze kemika ewegirako soda enjabalako eggi lye basuula mu soda kye lyafuuka lyadduga nefuuka ng'ekisiriiza emisumaali batugamba soda agiyenjebula niyo oyiwa mu lubuto byenda tebisina bya kyuma olubuto ne luwanagana ombiri ne gulwanagana ne kemiko aina bagamba soda ezo amawulire agafuluma nga soda bamuteekamu aborted fetuses ebyane embuto ezigiddwamu kyekigendererwa omuntu okufuna gundi okufuna kye bayita addiction nga bwe kiseera ayagala kunywa biteekebwamu ebintu ebyo so mwegendereze baganda bange buno bulamu bwammwe katugenda waddako bwe tweyongerayo soda yemuvuddeko ensonga endala gye njaga tunuleko y'ensonga y'omwenge banna abanywi b'omwenge muve ku mwenge bintu byonna bemukozesa bino bigambo omanyi lwaki kubanga abasawo kasa boogera abantu abamu basamu respect singa omuntu ajja wano ng'alina ettaawo omuntu asobola okulisamu respect n'agamba nti musawo yayogedde naye bwe nzija wano mu makooti gange nga ngamba bwati bayogera mukama abantu abamu bagamba ebyanzikiriza no bino biri beyond doctrine or faith bino n'abantu abatali bakkiriza abasiraamu abakibonaona boogera ku nsonga zino bino ebintu ate ffe abakristaayo bwe tuli ebintu ebigenda okuwona emibiri gyaffe bayibuli gatuliye kalulu akatono omulamu mwatuula bwe tunona emiru gyaffe mukama gye tuzikiriza eno tempo ya katonda omuntukuvu mwalina okutuula bwe tugyonoona tugifuula wandwadde tugifuula kasasiro mukama ajja kuzikiriza abantu bannange katugenda waddako omwenge muguveeko bayibuli plain ku bintu ojja kuddamu nsomesi ku byokulya ne ku byokunywa olunaku olulala lumu amazzi abasawo batuwa amagezi nti amazzi agabadde mu fridge bagali aganyogozeddwa mu fridge temugeesonyiwe mu bucupa gana amazzi ge batunda n'ogasanga akacupa nga kava mu fridge mugaveeko si kyekyokka n'amazzi nga gabadde mu kacupa obucupa bwa plastic ne ganga gali musana ne gatuyanira mu cupa omwo obwo butwa bwogenda okunywa chemicals amazzi ge tusobola okunywera mu plastic gegana amazzi agaffe ge tutesitesa ag'ensuwa obulungi naye nomanya nti ekintu kyogenda okunyweramu tekifunye na bbugumu kubuguma nga tugenda okulaba mu maaso wakati tweyongereyoko nja kibanyonyorako mu maaso tugenda okutuuka bwe tweyongerayo amazzi tumaze okuweebwa amagezi ku kyo ensonga endala ye sukaali naddala waliwo akatambike nadde ngenda okulaga nga omukyalo Kashmir Grace ng'obudde ku bino nti health wise sukaali si mulungi ngayogera nti Namutebi yalina omukyala omusajja bamutadda diseeki gwe musimbaka kireeyo gye yamutwala nga bawonga sukaali mizimu ebigambo gye tujja biddayiddako omundi omulala naye sigenda kukikonako kati buwanvu bwakyo mu bugazi bwakyo then cancer cells zirya ku sukaali oyo era kyandibadde kirungi nnyo omuntu n'akozesa fruits zirimu sukaali amala oba sukaali ono waffe omulungi ono atali processed mu mbeera bwete kuteekebwamu zi chemicals brown sugar gwe nabagambako it's better wanga kulemye okukozesa weesonyiwe nywa amazzi agabugo tegenda kutta amereere nga wotuuka n'olya enva ezitali munnyu ng'embeera eganye oba n'olya amaluma kikole bwotyo kiba kiganye weesonyiwe okunywa otherwise obulamu bwalayisa okububeezaawo naye bwabbeeyi okubutereeza nga bukyankalanye kalugenda waddako bwe tweyongerayo oze era nabagamba nti tujja kuba nga tuyigga ku byobulamu eva vegetables tulabye otalina kukozesa kali byolina okukozesa byebiriwa vegetables ebintu ebyakiragala ebintu ebirime yadde nabyo twetaaga twegendereze betulima yadde birime byetulina okulya naye ebintu ebiva mu nnimiro ebintu ebirimibwa obulimibwa ebyo mukama byateekamu obugagga bwa buli kintu katonda ateeka obugagga mu green mu nature so kali bino ebintu byebakoleredde omuntu nagenda n'agula emmere mu supermarket tamanyi na bbanga libimazeemu newebuuza ekikuumye ebintu ebyo okumala ebbanga eryo nalina mulowooza kiki butwa ebuli kuumye kubanga kuliko obutwa obuuka tebusobola kujja kulya olw'obutwa buli obuliko buli kintu kyonna kyolaba nga tekivunda kiba kiriko obutwa nga si kiramu tiba kiri living ng'ente nti etambula naye nga kimaze okuba nga kigibwamu omukka gwakyo ogw'obulamu obanga emmere emaze okugibwa n'ogiteeka emmere eyo ekigipreserving oggyeko eno gye banika n'ekala nti eriwo olwako ate nayo yadde ekaze naye ogitereka obubi neefunamu ku lunyogovunyogovu era evunda eyononeka naye buli kintu kyolaba nga kibadde tekikyali kiramu naye nga weeki tekyononeka
kiba kirimu obutwa obwo bugana obuwuka buli okujja okulyako obuwuka buno ebuvunza ekintu kati obutwa obwo wogenda okulya gwe tobunaazaako era nawe ogenda kubulya. So baganda bange, bannyinaze, bakadde bange, mikwano gyange abalaba programu eno mbeegayiridde mwegendereze mu kulya ne mu kunywa, tulidde ku bintu ebiri nakyo n'ennyama mugyesonyiwe, mwesonyiwe fresh of animals, mugyesonyiwe, tekyali seefu baganda bange. Katugende maaso awaddako otweyongerayo, tulaba okunywa amazzi ku makya buli ku makya okubanga ofunayo akagirasi z'amazzi nga 2. Amazzi twegendeze n'okunywa amazzi nga gabuguma nga tegookya, amazzi agalimu ekibuguumirize aba agabuguma naye nga tegookya teganyogoga, mazzi malungi nnyo okunywa ate si buli ku makya. Katweyongere tulaba akasemba yaako ate tulyoke tudde ku nsonga endala. Bwe tweyongerayo nabadde mbagambyeko tetunywa yadde okuliira emmere eyokya oba amazzi agookya ebintu ebyokya mu dishi za plastic. Butwa buli wooteeka ekintu ekyokya mu plastic kisiikula butwa, buli ne plastic eyo chemical ezimulimu ziyingira mu kiwa okulya kyogenda okulya n'oba ng'olya butwa. Era biseera bisinga ogenda okulaba abantu abasinga balwala zi kansa n'ebintu birwadde ebirala luusi lwa kubanga obuwuka bwa kansa naye kubanga omubiri gukooye okusengejja, gukooye okulwanagana ne chemicals ne gugamba nti abantu ng'obanga mwagala otegeera ensi bwetuuse mugendeko emulago, mugende mu bifo ebifaanako bwe bityo. Embeera y'abantu buli bajja kulenga kansa kozi ya kansa ojja kwewunya n'okwewunya ng'obulamu bw'otambuliramu naye bifo nga tekina kubaawo ng'omaze okutegeera akabi zukukodde mabega ku kyolina okukozesa. Ennyaanya zirimu chemicals naye ng'oyagala okufuna ku nnyaanya oba ennungi ennungi nga oba obunyaanya baffe buno obwasooka obutono ennyo, obunyaanya obwo tebutera kufa singa ofunye w'obulima ne bubeerawo. Ennyaanya ezo nnungi, ennyaanya zibakolera simanyi musununu, simanyi ezimera ng'emiti, simanyi ezikola nga ki. Ennyaanya ezo si nnungi muzeesonyiwe. Babikola naye teri abikola nga ayagala obeere mulamu mukwano gwange, babikola nga baagala babatirimbule. Teri abikola nga ayagala obeere nga obulamu bweyagala. Babikola for the sake abakola ennyaanya ezo abazigattagatta be bakola obulwadde obuzirya. Kali bw'olaba nga bizinesi yegenda kufayo okulima ennyaanya ng'oyita chemicals ng'ofuuyira, kali chemicals ezo bagala oziriire mu bintu ebyo. Naye bw'oba nga ofunye ennyaanya ezo olw'okukendeeza ku bulabe obwo, ziteeke mu kyako, tabula kyako, oteekemu amazzi amanda amasekule, oteekemu ennyaanya ezo okumala eddakiika nga ziizo. Osobola n'ozisuzaamu oba oli awo bw'obanga olina obudde, oba tolina budde osobola n'okuziteekamu nezo eddakiika 5 kyako oli anuuna obutwa obwo. So nobango ate obanga oli ennyaanya giwatika akakutako okungulu ako kubanga nako katereka egundi obutwa obwo. Abantu abasinga bali ennyaanya nga akakutako okungulu bakaleseeko nga tebakakutteeko naye nga ate kyabulabe nnyo baganda bange. Akakutako kalinga akaveera obutwa eddagala ligenda kulikwata kulinga gaamu. So bw'ojja n'osalasala ennyaanya gw'olya buli n'oteeka mu lubuto. So naye bw'oyewaatako kyabera n'ekitima ky'ennyaanya temukirya kubanga wabaawo weak point yawo waggulu ku nnyaanya, obutwa buba bukka bukkira waawo ne bubeera mu kitima ekyo. Ate sikonywa omala oteeka mu gundi mu kyako ebintu ebyo then ate waatako ate oli ekino ekyemabbali kirimu obusigo kyokka okwongera okukendeeza ku bulabe bw'okulwala nga bwe tulya ebintu ebyobutonde ebigenda okutuyamba okutuwa obulamu bulungi baganda bange. Pozi ku nsonga y'ebyobulamu yagattako ebyawandiikibwa binene katono nnyo nga tugenda mu maaso. Bw'obudde tebulitumala eva naye ati isiko ne tunayigako ekitono naye nga tulina kye tuyize obulamu tetubulagajjalidde kinaba kisingako obulungi. Bwe tuba mpozi nga sina kweyongerayo so tulaba katambya ku lutimbe ku nsonga y'enviiri yoke neeyongereyo abakyala basiive. Katugere ku lutimbe tulaba katambyako tuke tweyongereyo. Bwe tukomye tugenda okutandikira tweyongereyo. To make a rather unusual offering. Some of them have waited years for this moment, growing their hair before giving it to the gods. It is a sacred ritual for millions of Hindus. My daughter was really sick. I vowed to donate my hair if she recovered. Do you know what will happen to your hair?
No, I do not know, but it will be offered to the gods, and that's all that matters to me. Every Saturday, thousands of pilgrims come to the Dwarka Tirumala temple to be shaved by one of the 95 barbers that work here. The pilgrims leave behind kilos of hair. The temple has turned the pilgrims' offerings into an incredibly lucrative business. Once cut, the hair is collected and then stored by the temple. It is then exported around the world to be used in wigs and hair extensions. I don't know exactly what happens to the hair. The leaders of the temple take it and they sell it. For how much? Well, I know the temple makes about $1 million per year. After it's collected at the temple, the hair is then transported to Ravindra Vanka's factory. Mix the hair Okay, color is okay? Sir, and separate the dark strands. a black and the Every year, hundreds of tons of hair from several temples is treated here by the factory's 3,000 workers. The hair is washed, dried, and then sorted. The factory stocks hair of every kind, color, and form. For Ravindra Vanka, his products are a source of pride. You see? My God, You see how it's unbelievable. How many inches is this? Yeah, it's 46. 46. Yeah. Wow. I can't believe it. I've been working in this business for 7 years, but this is the first time I've touched hair this long, more than a meter long. The price is $100 to $700 per kilo. It's depend upon the length and what kind of the process. Bleaching, dyeing, blonde color. The blonde color more expensive. You can see The factory attracts buyers from around the world, and a growing number of clients are from China. Okay. Every year, almost a 10% increase. why so much increase. Well, because more and more ladies, they want to look younger, they want to look beautiful, so they need our products. They love our products. The Chinese alone buy nearly 1,000 tons of hair from this factory, a business that just keeps on growing, much like the hair that sustains it. Baganda bange balapulwamu ensonga kinalesa akatambi ako bakyala basiba enviiri zino batulabye mu katambi ako nga bazisala ku bakyala mu zitempo z'abayindi naye enviiri zino eno akaana ko bakagambye nti baziwongayo baba nga baziwadde eri bakatonda baabwe. They offer them to their gods. So amalozi ofalingayo olw'emikolo gye bakola okuzisalako zeeni kati ba businessmen bajja ne bazibasuubulako but nga zimaze okuwongebwa baziwadde bakatonda baabwe ne bamala ne baleeta ne bagitikka ku mmotoka ne bazikolako ne bamaze okulaba n'ojja naye n'ozisiba mu mutwe bagamba buli mwaka bafumya ttaani z'enviiri ezijja mu mawanga ag'enjawulo. So abakyala ne banyisiba ne banyuma naye nga bebasibye ebibinyumye bebakozesa okwebyula bamaze biwonga mu bakatonda baabwe abayiba abayindi abakyala nange mumulaze okulaba ku lutimbe. So kibala ntira nnyo okubanga njaga nnyo buli kigambo kye twogera tukireketeekako obuyino kinasobola okulaba naye Pawulo ayogera mu kitabo ky'Abakolisi ekisooka Bakolisi ekisooka essula esooka olunyiri essula ey'ekkumi olunyiri 28 yagamba nti naye omuntu bw'abagambanga nti kino kyaweebwayo okubeera ssaddaaka temukiryanga ku lw'oyo abuulidde n'olw'omwoyo. Singa bagamba nti zino enviiri bazisaze baziwaddeyo kuba ssaddaaka tokikozesa ku lw'oyo akubuulidde ate ne ku lw'omwoyo gweza okuba okyagala nnyo kikozesa nga kikukolera kirungi nnyo naye agaye ku lw'omwoyo tokikozesa kubanga bino ebintu biba bimaze okuwongebwayo eri emizimu nga byabakatonda baabwe ng'omwana wagambye babiwongayo babikola nga gundi. It is a ritual. Yes, rituals ze baba bakola ekyo kibagambyeko okusaidia ebyobulamu. Mbazeeko wali katono nnyo ku nsonga y'ebyokulya mbadde mbagambako kulya kunjogedde ku kyennyama n'ebirala ebiringa ebyo naye Pawulo wayogera wano byayogera muganda waffe wano mu lubeerera Mukama we ng'atonda omuntu yamugamba mbalazeko greens n'abasawo bakyogerako nnyo agamba nti and God said behold I have given you every herb bearing seed nti nkuwadde
in fact herb kitegeeza eddagala naye emmere y'ensigo eyitibwa ddagala nkuwadde eddagala lino yonna agamba every herb bearing seed nga eddagala lino lirimu ensigo which is upon the face of all the earth nga eriri ku lukalo lw'ensi yonna and every tree na buli muti in which is the fruit of a tree yielding seed nga mulimu ensigo mukanotinge mukama yatuwa ebintu nga birimu ensigo to you it shall be for meat tibinaaba mmere gye muli meat kitegeeza mmere abantu abasinga basoma meat ne balowooza nti nnyama kitegeeza kyokka naye meat means food oba wobokusa dictionary zitera kubanga na cereal seeds ezirina ekikuta ekikalubo oluusi batero kinyonyola batyo naye nga kitegeeza mmere erimu ejja kuba mmere that herbs it's your meat yekyokulya kyammwe mukama kye yagamba wano nti gye bawadde erimu emmere y'ensigo eneba mmere gye muli lubereberye emu asatu kyavudde agamba and to every beast of the earth n'ensolo yaziwa ekiba ensolo zo tezitenguwangako okujjako zino zibalunda bamanyi okuzikolera emmere embi erimu n'ebyana byazo ebimaze okufa ne bazikubiramu mumusaayi n'ebirala byonna naye nga si kwe zibirina okufeedinga and to every fowl of the air na buli kibuuka mu bbanga and to everything that creepeth upon the earth na buli ekyewola ku nsi wherein there is life omuli obulamu I have given every green herb for meat and it was so buli kimu kiwadde emmere eya kiragala okubeera eddagala eryo okubeera emmere gye kiri bwekityo bwe kyali naye tulaba obujeemu nga maze okubuyinga obungi mukama mu kitabo kya Yesu Mukaaga agamba nti mwoyo wange tawakanenga na muntu ennaku zonna olw'obujeemu abantu bali batandise okulya ennyama bali batandise okukola ebikolobero okulya ebisiyaga mulembe gwa Nuuwa mukama naga mwoyo wange tawakanenga na muntu ennaku zonna n'alaba omulembe nga gwonoonese nnyo ebifaananyi atandise osinza ebifaananyi n'azikiriza omulembe mulamba n'agusaanyaawo n'alokola Nuuwa n'amutaasa yekka naye ekyaleetera abantu okusala emyaka gyabwe 12 it was fresh ennyama mukama gye yapamiting abantu balye kubanga baali bamaze okumujemera n'abaleka bakirye naye laba guidance muli ebirongofu n'ayawula ebirongofu n'ebitali birongofu naye amala okubyawula still ate tumala okulaba nga olw'obujeemu n'obunefu bw'omuntu n'ebintu byonna nabyo baali batuwadde okulya kati biri polluted byonooneddwa olw'omuntu okubanga mu luvu baagala kuproducinga ebintu bingi nnyo amata mangi mu ntege bagavamu bidomola na bidomola kati batandise okukola ente enkolerere ezitali ku oligino kati ebintu byonna tebikyali safe kuliibwa so tudde ku mmere eyaffe mukama gye yawa omuntu ku lubereberye emuli obulamu kyobala nti omuntu wamala okulwala musawa mugamba nti waliridde ku bigreens wuuta ku bisunsasunsa bidodododo lwaki abikuwa mumaze kugonda kubanga amanyi ebigenda okurikavalinga obulamu bwo naye si bwobanga okyalina amaanyi okyetaaya bakuwa bino wuuta kanyama naye omala okugonda n'oyenjebuka ng'ate bakuzza ku biri lwaki tobikozesa before kulwala ate ng'osobola bikosa notaddangulu ng'omubiri gumaze okunafu ogukooye baganda bange ebigambo mbibabuulidde muzuukuke muganda wange kisanyusa okulaba waawo nange nyongera okubaanirizaako mukama waffe Yesu Kristo twebaza mukama atukumye mu weekend namba waliwo omwami omu sijanyinza okukyerabira waliwo kawandika kyandikano kyembadde sisomye kankimale mu bikola byatume essula 2:7 mu Bayibuli egamba wherefore I pray you to take some meat bayawulo balugala baza okusiiba ova kunyirwa 3:2 awo agamba nti mbegayira abooluganda okubaako okulya ku mmere meat kyeyategeeza nga mu lubereberye for this is for your health kubanga kino kyabulungi bwa bulamu bwammwe for there shall not any hair fall from the head of any of you titiwabeera yadde oluvi olugwa okuva ku mutwe gwammwe munanga mulidde ekyokulya temujja kufa mujja kubeera obulamu bwe mujja kubeerawo kiba mu bbali wa Yokaana 3:essuula olunyiriri 2 Pawulo agamba nti waguwa ebintu byonna abooluganda waguwa byonna agamba nti musobole okubeera n'obulamu mulabe omukisa era mubeere mu bulamu obulungi even as thy soul prospereth nga woyiga ebyawandiikibwa n'obeera nga oli mu kugumu byawandiikibwa mu spiritual oli mugezi ne mu mubiri beera mugezi obulamu bwo nga bulungi sebo kyembadde nyogera ku mukama waawo ade ogera ku musajja omu nga mukadde wa kanisa yaganye okwogera amannya ge yabatwalire ffenna ku sabbiiti oweereza ku Munu TV oyo yalaba akabonero akaali ku ttaawo lya Faaza kafaanana akabonero ka SDA
n'agamba nti ago ge mazima gennyini era yasoma ekyawandikibwa n'agamba nti ali mu Yokaana essula eyokusatu lunyiriri lwa 31 agati amazima gali tukaba amazima gali kula ddala ki ab'eddembe nanga ajja kubeera ku mukutu gwa Munu TV olunaku olwaleero era nga asaba ssebo nkukwate mu bugalo olw'obuweereza obwo bannange nkikoze kino kyewantuma weewaawo tulina okusomoza kw'amaanyi yesi setaani aba akoze ki tatudde olukedde naye nga nange nsaba bansabireko nti bujjo mbadde covid mpulira muwulire niye covid amala kutuuka mu makaabo n'otegera nti covid yakola ki gyali omwana wange yalwadde ate nga afukasiti bamutedde Nairobi babiŋambye olunaku lwaleero bamutedde Nairobi yalwadde covid-19 so tumusabire mukama yongere okukola ki okumujjanjaba era omukadde w'ekkanisa yaŋŋambye wabasuubiza okwogera ku ssente za SD ezitambula zitya eri ekkanisa era mutango kiwana omutango ayogerako gye zikuŋŋwanira olwokuba nti olaba kanisa budakiika beewaayo obutatadde gye zigenda so wakibasuubiza naŋŋamba nti nkusobole okujjukiza mukadde wange sabbiiti ngenda kweta bwino yenna tusome busomi puluufu nga waliwo obuwandiiko obukakasa kakati ekirala kyeneza okwongerezaako nti omanyi seesinga nsumbukana mu byentambula okulaba nga tutuuka naawe gwe kennyini tusumbukana mu gwentambula okutuuka wano ku Munu TV olusa akasente kajja obudde nga bugenze tewali ntambula ya lukale ga nti entambula eno gye tukozesa usikosa bodaboda tewali n'akagaali naye jo nadde entambula mpolampola nga nsobola okufunzafunza ku lugendo kuba nasanze omukadde atera okumpa akapiki nga taliyo omukadde kawesigodukule nanyini ani properties nansana nga taliyo nenzigezaako okutambula ate ntuuke mu Lubigi ate ntuuke wenakola ki wenasobola okusula okusookera ku makya okujja okuweereza Katonda naye omuweereza bwa Katonda ebisomoza bibeerawo bingi natuuse nansana omwana wuze emotoka za polisi nga zijja nga nyingi nnyo nga zijja zigobagana nengamba naye kibadde ki mukulembeze yayitawo nengamba naye ate omukulembeze atera okukuba akagombe ak'enjawulo nagamba polisi amapolisi enansana nga baleese abasajja babiri baali bali ku mukolo omukolo nga gwa bisiyagga ng'omugole omusajja yagenze kwanjula munaate omusajja ekatooke nalabye ebintu abantu omusajja yaleseseba ebintu nga taata yasaba plasma Steven nene amwe mutabanyi gwe era ebintu ebyo polisi enansana gye biri bakuta abantu 50 efuso namba ey'ebintu babasanze bali mu kusaba okwenjawulo nga manyite badde babagula bamaze okutuuka naye nga omugole omukazi bamaze omutegeka ate nga musajja naye nga bamaze omukolako obulungi ne batandikawo essaala naye babakutendera ne mukazadde wish emmotoka ezaabwe kuwazadde wish sente balina ate ebintu tebiri mu baavu bagagga babikola kubanga bapromotinga nabo bagenze okubawo ng'obudde bugenze nga bagezaako okubabuuza ani ateekamu ekintu ekyensi nga tebaliko mpingu bonna kwaliko abakazi 15 n'abasajja badde nga basuka 30 polisi enansana bazowerekera naye babasanze katooke ng'omukolo ogugenda mu maaso n'emmere ayo bagiriiridde awo akabbo ka muwala byonna nga kwebiri fuso namba nga kuliko zino entebe ez'ebbeeyi naye ng'omusajja yeemoola bitya so baganda baffe ebintu ebyo gyebiri nagambye Katonda ayongere okubikula abantu bategeere amazima naye abasajja nga bangi bagamba nti mubaleke nga lwo nabakola ki nabawagira naye kyasinga okunengusanze baali bampamba lulyeri banteka ku mpingu naye bano bajjidde nga tebali ku mpingu batudde naawo wakati awo parking ya polisi y'enansana ne batuula awo bababuuza kano kali nga balina simu zino ez'ebbeeyi ng'omukolo gwadde gw'amaanyi kamera bashooters kameramani badde nga bajja kukitunuulira waliwo eyabayitidde poliisi naye nga bagenze okukwata nga banene naye nga badde banene ge mazima nti ebintu byadde bingi fuso namba kali anti olaba ekintu ekyo sitaani si musiru kati olwakimanyiza abantu mpola ekyo kibaddewo ojja kulaba nga ate waliwo omukolo omulanga batagabana eddembe lya buli muntu amuleka akola ekyayagala kakati ebisiyaga nyakiddamu ekibuuzo ekintu kino ebisiyaga si musango mu Uganda ekyo kyogera era nga nina bwino kubanga njugerako nalimbalaga kawana akatambi omulamuzi yagamba nti bali bavunana kulisi mu biru bavunana kabasanya mwana muto ne bagamba niyo oli omuntu omukulu bateesezza ogwo musango ne bagugoba which means ebisiyaga si biki naye kakati ekirabikanga omusango kwe kusanga bakola embaga naye kati nakyo bagenda bakimanyiza abantu temwegenda kutunga buli muntu bagamba nti no
muntu mukulu leka akole byakola ekikulu kasata repinga kubanga babakutte nene jo akawungezi nenga babuuza masikiza muziri luddawo ekifo ky'okuteekawo guli omusango okuba nti yali musajja na musajja era omukazi yasigadde ano mu ofiisi yali badde ng'omukazi nabadde gomasiye bulungi nnyo bamukozeeko bulungi nnyo nenga talina bbeere nenga bali babisiyaga nenebuuza ate bana abavubuka ababadde kuba nabo badde bamanya ekintu ekyo yasaba plasma nga taata azaala yali badde ng'omu nabo bayinza okuba nabo nga kitundu kugundi nga bagira banesa tugende ku kutimbe tulaba akatambi kano oba omukyala bamuyita Manjeri pastor Manjeri naye gabeeyogedde benjagadde okwogerako katono nnyo ate tulaba akatambi kali akakashemere Grace kanasimbayo ndowooza so tugende tulaba Kamanjeri gwe bayita pastor bayita pastor katugende maaso ngenga ayogera nyinyi Pastor Teddy Bujingo. Wow. She is my sister in the Lord, and you know, we're very careful to encourage her and not discourage her. Nzenga Pastor Irene Manjeri oba singa okumanyibwa nga Pastor Manjeri mfuba okubeera nti I encourage other ladies to serve the Lord. Saagala nnyo kwogera biri negative. Okay, akatalekeka okubeera omusumba okubeera mukyala w'omusumba kikufuula omusumba. Wow. Era nina comment era gye ndabye ku mawulire kubanga ndabanya amawulire nti automatically omusumba bw'awasa omukyalo yafuuka pastor. It is true. Musumba mu America ba Black Americans mukyala musumba bamuyita first lady naddala amakanisa agaba Black Americans aga Church of God in Christ mukyala musumba beera first lady wa church eyo naye nga I don't think it's a must, but if it happens that's wonderful. His Excellency young Auntie Pastor Manjeri oli omu ku bakazi mu Uganda batatya kwogera myaka gyabwe ne mugase bonze nkulidde mawulire bankuba mawulire okuva dda nti akaana kagenze mu ggulu mu 1982 ebugiri. By the way, this Sunday nga 12 January tugenda kuba n'abantu bangi nnyo ebugiri nga tujaguza olunaku olw'Omukama lw'yantwalyako mu ggulu. By the way, this Sunday nga 12 January tugenda kuba n'abantu bangi nnyo ebugiri nga tujaguza olunaku olw'Omukama lw'yantwalyako mu ggulu. By the way, this Sunday nga 12 byako kawulidde yafaako teyafa naye bakano yamutwalako mu ggulu naye wenabaddenga olunaku balujagulizaako nga mbadde nga omuntu yagenda mu ggulu simanyi kyakola ku nsi kuno kuba bassekabaka ekyokubiri osoma ensula eyokubiri n'osoma Eriya ng'agenda mu ggulu omuntu yenna yalabanga Mukama mutwala mu ggulu nga kuba bannabbi tulaba bagenda in vision mu kwolesebwa Yokaana Mukama twabanga Mukama amulaga ebiri mu ggulu naye okuyita mu vision yali kukizinga Patimo naye yamuwanyisa ebirowoozo n'amwolesa ebiri mu ggulu. Danieli kyekimu n'alaba n'omukadde yakamala ennaku ennyingi bannabbi bonna kye bazze bakola ne Ellen G. White naye tulabanga Mukama amuwanyisa n'amulaga ebintu ebyo n'abanga ali lifted naye nga in vision so physically naye omukyala nagende Mukama yamutwala mu ggulu. Tumaze okulaba abantu bano abatwalibwa mu ggulu babatwala officially nga buli muntu alaba. Yesu era alinnya mu ggulu buli omu yamulaba officially. Abatume bamwetegereza. Musa Mukama yadde tutamulaba officially ne Mukama Bible yajja n'azuukizibwa n'atwalibwa mu ggulu. Eriya tulabanga Mukama mutwala mu ggulu. Enoka Mukama yamutwala mu ggulu. Tekuliko yadda teyayinza yingira mu ggulu n'akomawo nga Mukama addamu otutto okujjako nga ate teri muntu wafa n'agenda mu ggulu ekyabulimba kya Setaani. Kale mukyalo no baganti lunaku lwagenda okujaguliza ko erinnya mu ggulu. Omukazi ontayawukanye n'ekereziya bekkiriza Maria nti basebole lunaku lwe yalinnyako mu ggulu. Libatama ne Bible terulimu libaga lunaku lwa Maria lwe yalinnya mu ggulu. Neti teyalumanyi date terimu mu Bible enfumo obukafiri obusamize. Agenda mugono omwezi. Kana akatambi kano kamwaka nga gumu yali ayogera ku bya bujingo tedi bujingo ne gundi naye date esajigira yagamba January naye omwaka ogwedde bwe yali agamba nga bajaguza olunaku Mukama yamutwala mu ggulu naye amadda ge saagamanya oba olunaku lw'okuddako nalwo yalujaguza naye nga ebigambo nga mbiwulire nekira nja kwogerako mu maliriza nja kwogera ku kya bapasita nga maze okwogera. Abantu abo beenoonyeza byabwe bw'osanga agamba nti ye abagenda jaguza olunaku lyagenderako mu ggulu byebimusa ennyo nga byagenaga nti abagenda hoyima kuzimbira abantu mayumba ng'ennyumba zazimba za mutabanyiwe tugenda kuzimba amayumba abantu tuyamba abantu ab'enjawulo. Lwaki tayamba bali ku street Kampala? Lwaki tazimba wano essomero ery'amaanyi nti essomero lya Ssenyo nga lya bwerere lya nfunzi? Lwaki agenda hoyima bali abagamba abalinga bana bakola ebintu neyambalira byange era n'agenda mu neyambalira byange
olingira kati banoonya bagunjawo ekintu kyabajjamu ensimbi zaabwe katoga nti yagenda mu ggulu kale agenda kunyumiza abantu kubanga pulezidenti yamugamba nti y'omu ku bakazi abateerya ntaba muki abalaga emyaka gyabwe batagikweka kati naye n'akyewanya kubanga bakolaki ayogera emyaka gye emito oyinza wanga ayogera emyaka gye emiki emituufu naye beenoonyeza byabwe kale agenda buli byasanga mu ggulu tekatonda afaana bwati ne bwati mugere mujaguze agenda kunoonya nsimbi kubasolooza so baganda baffe abantu kirimu omusajja wali omusajja omu pasita ayitibwa pasita Jeremiah omwaka 2019 yali akoze kani yasinga okusolooza abantu abangi ebusunju ensimbi e Namayumba kumpi n'eddwaliro lya Health Center e Namayumba bamuyita pasita Jeremiah n'agenda n'akola olukuŋŋaana bali lwamanyo n'asuula abantu naye ng'ali ku kisinda kya Nabbi Sam Kakande muzeeyi era abasukani bayimba oluyimba lwa Nabbi Kakande n'alekayo ebyamagero bya Nabbi Kakande ngenda kulala ekyamagero nga Kakande wakwaki bwako ebyamagero naye nga kanisa ya Nabbi Kakande n'asaddako omwana mu mwaka 2020 omwaka oguwedde ne bamugobayo bagoba mugobe n'emiggo ne bamenya nawo kati yazemu n'akola akagundi akapya kati ali mwera ku luguudo lwakita Ngolodi yakoze kale atimbye ebipande buli nyumba ya mutu n'atimbye ebipande nti kati nabemba navaayo nze n'amaanyi balimba musajja wa Katonda naye nga yapenda nabemba kasaddaasa omwana poliisi ebimanyi naye agenda kati asolooza ayita abantu okusabira kwa bwereere tebakulimba ateekawo kali kwe bamugobe Namayumba bantu ba Katonda temugenda abo babbi bafeere bagenda okubabbira obwereere misege mundu ala nti pastor nenga munda gwe muki gwe musege ndabya agenza abagabira buli mwagera agabira apo musajja kati yagisabidde omukisa lwaki ayinga so baganda baffe tiga nti gonjera bukonjezi bantu abo ne bantu bagenda kubasuula mu bunya bw'empologoma sebo muganda wange ku nsonga y'abakazi okubeera pastor omukyala yakyogeddeko n'agamba yadde tagambye nti omukyala alina okuba pastor by all means wabeera omusumba nga pastor n'omukyala alina kuba pastor agambye nti si must naye kisobola okuba naye mind gyalina abaana abalala gye balina nti abakazi babeera pastor kya sitaani kamba oda ya Katonda entuufu osoma ekitabo kya Timoseewo ekisooka essula 3:2 Bayibuli egamba bw'eti a bishop then must be blameless omubuulizi alina okubeera nga tayiko kyakunenyezebwa the husband of one wife omusajja nga mukyalo ogwo so omukazi w'omusajja omu niye omukyala nga omusajja nga mukazi ogwo vigilant sober of good behaviors given to hospitality up to teach nti nga musajja muyigiriza ayagala kuyigiriza wakisa mwegendereza si mutamiivu olaba ndowooza so si mukazi naye kali bapasita abakazi bameze nga butiko eyo nkola ya sitaani kambaleka abooluganda bwe osanga ekkanisa nga omukazi pasita eyo kiddukiro kyamwezo ne maaso ga Katonda namutebe alina omusajja alina omusajja mwita kula infact tujja kubanga tugira Tuesday ejja nja kweta akatambi mulabe Kashmir Grace nga nnyonnyola Namutebi butya bwagira bwafunamu kkula bwe yamubba bye baaliisa kkula okulaba ng'akyuka okuba nga agondera Namutebi tujja kubiraga Tuesday ate Namutebi waliwo omusajja asaddako ewa Namutebi ayitibwa Paulo yakola saddako ewa Namutebi Paulo yali mukwano gwange Paulo ogenda ku flyover y'ekawala bwoti oba bwoti ekawala flyover oludde bwoti ebwayiise wansi wano waliwo obatundira tanka zinene tanka zino bweziti Paulo abeera nanyini bino septic tanka ebyo agiragira ebintu ebyo ebikola gunze mu toilets ezo byatunda abijja China ebisinga yakola saddako ewa Namutebi naye Paulo agamba Namutebi abeera ku kituuti ye Paulo alina kubeera nga asiimuula abakyala gye bagenda okufuuyisa obola omukazi nga mukulu ng'abeera nga yindi gwe banga kubawo omutwe kuki ku sementi nga saddaka niyo lyayiwawo amazzi madamu yitawo mujje nga bwensiimula mpolampola nga pa naye Paulo yakola saddaka waki ewa Namutebi abo abantu bali ku saddaka z'abantu newe tubyogera olinaga nti tukonjera baki ate weewunye bapasita abasinga ne Uganda balina abakazi abasooka mameka mu babiri naye ng'omuntu yalibadde omuyigiriza w'enjiri ey'amazima badde n'omukazi atya omu batukano omuntu abeera n'abakazi abiri abamubbi atandika n'okulimba kubanga famire ziba zimujjudde olaga nti nze nina akinya naye ng'alina okulimba muga nti oli luddawa nti ndi Kiryandongo naye ng'ali Kampala ali wa mukazi mulala
atandika okulimba atandika okumpanya abantu kubanga olina abakazi bameka oyagala onaalye nonaakole ki alye byotunulira ku jjingo bwadde amaaso bwati teddi amuli bize wadda bwati ate gunda amuli bize so baganda baffe omuntu alina okuba n'omukazi atya omu kati weewunya namutebye pasita bamubawe kati naye abapasita so baganda baffe erugana tubakonjera bukonyi nga tetubayaga mazima mpozi ekigambo ekyo agamba ku nsonga y'abasumba wengenda mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essula 3:12 walisomera 12 agamba let the deacons leka abadinkoni be the husbands of one wife n'abadinkoni balakuba basajja si bakazi omudinkoni mukazi kikyamu of one wife ruling their children and their own houses well nga bamanyi okukulembera ennyumba yaabwe naye amakanisa g'abakazi ebyandikibwa najja bisoma ne ku bakadde b'ekkanisa lisigenda bisoma lwaleero naye abakadde amakanisa g'abalokole galimu abakadde naye nga bakazi elder talina kuba mukazi pastor talina kuba mukazi bishop talina kuba mukazi deacon talina kuba mukazi abooluganda abakyala tebali leading positions mu kanisa biblically tudde Bible gatwazimba ku musingi batume ne bannabbi Yesu omusingi batume ne bannabbi Yesu ejinjiri ku nsonda omusingi ogwo tegutulagaako omukazi alina position yemu kubeera nabbi Bible tubalaba bannabbi abakazi mwe bali nye nabbi omusumba nga mukazi ekyo kintu kya bujeemu bagana nga bujeemu akadde kagenze kadduka speed ninjaga katusooke tulaba akatambika namu tebindooza ngo tetuna kuggwayo badde nakinjagala mu dakika nga 2 waliwo omusajja kino kive eri ekkanisa ya SDA ate nga kikyakuswazibwa Honorable Nantaba president yamuwa akasente akaali kaweeraweerako tebanayitawo ndowooza buwera mwezi akasente akajje kayambeko ku bantu mu COVID-19 okuyambako ekkanisa ya SDA n'eri abantu abalala Nantaba akasente n'akaweereza n'akawa omusajja ayitibwa Nkayivu yali badde nga manager wa primary naye bagenze okugira nga akasente katoleddwako millions 10 kati kakyawera Nantaba yakutte essimu n'agikubira Nkayivu Nkayivu yaganye okukwata ki essimu bagenze okunoonyereza ensimbi nga bazigabana n'omuwala omu gwabadagezaako oba okuganja obanga okuganza asente ne bakatoolako naye ekyankoze bubi nnyo nti omulabirizi yaddagezaako okupanashinga abantu abo abatodde akasente k'ekkanisa okugezaako okubakangavula Nkayivu tebamukangavudde olwokuba nti kyakulabirako eri abantu kinene kubanga ye manager wa radio omwana ne bamukangavula era bamugoba ku prime radio naye nsaba nti nga bampulira nti baali badde bakangavula bonna kubanga olaba nti bakoze ekintu ekyo kivudde mabega nga bajje bakikola ki nga bakikola kitegeeza n'abaali badde abasoloza sente z'eddwaliro abantu nga basonda sente z'eddwaliro batekayo amaanyi gaabwe nazo balina gwala ki kyobana kijja tukola bulungi nnyo nga ojjeeyo twogedde ekintu gye ziraga ne sente bazitoddeko ne bakanguvula abamu naye baalikoze eki baalikanguvula kubanga ye wenyini kwe zaatuukira n'agaana okukwata essimu ya Nantaba era kunadde mu Nantaba yabadde nga si mwennyamivu nnyo eri ekyokulabirako ky'ekkanisa naye bakola ki otekeyo akatambi mukama yebazibwe bigambo ebyo mubiwulidde naye katugende ku lutimbe tulabe akatambi ako akaddako ebatufundikira nako bwe bamala okuyenda ku muntu ono kiki ekiddirira baba mugenzi baba baze okwenda ku sisita ono bamwenzeeka afumbirwa oba taddamu okufumbe ku mansonga ekintu kyekyo abamuteesemu emizimu gye bamuteesemu gye gimukozesa anti nakugambye nange I myself owoolaba nze era kasooka mmeera nena mutebe ekiyanteekamu nali nga era seemakangako na muntu wadde n'omu nze ekyokulabako ekituufu ng'olina musambwa omusambwa gukukozesa bukozesa abasumba bano abagenda mu nnyanja balina emikira ate gwaki gukola mulimu ki ate gwe guyita abantu benyusi ki nga tagulina tabuulira njiri yanja agulina bapasa basinga abatuuse ku ddaala eryokugenda mu nnyanja baba balina emikira emabega nange kenyini woolaba kyova namutebe yali nga nyesiga nnyo ng'emundu emenye bonna kyaki yonna kimanyi ne baba pasita kakeire niye bonna abakyalanga ofe bunava owa pasita John Mulinde bunagenda owa pasita Namutebi era basigala nga bakola ki bandondo bwe yeeyambula omukira guno oba ogulaba
oyo ogulaba bulungi oba oli mu kintu. Waliwo point gye wabadde oyogerako ti nga ggwe wennyini wagaanibwa okuddayo okwegatta n'omusajja. Ne tumanya nti abasumba bano nga bwe tukitegedde bakozesezza abakyala abafumbo babeebaseeko ne beebaka ku bawala naye ng'ekigendo bwe bamala okwebakako tokola ki? Tofumbibwa ate towasa. Ekitegeeza obeerawo otya? Olimoti y'emisambo egyo gye baakuteekamu. Misambo gye gikukozesa? Gye baba bakuwadde. Sooka otusimbe wako. Ova otya wanna Mutebe? Okuvaayo navaayo bwenti. Nange nali nga si wakuvaayo kubanga nange kenyina obwongo bwange yali nga bukuti. Nga mwita Katonda. Nga simanyi na mange nti wali mulamu. N'abaana nga simanyi nina abaana nga nyina na Mutebi yekka. Nga nkuta obwongo. Okuvaayo kyali bwekiti. Juga nti nakugambyeko dda nti bwe natuuka underground nange nga ndiyuzidde eri underground Magombe nga nange nga njagala kukola kyokugagawala nga na Mutebi nankwata abaana nga nimukola ki nimba waayo Magombe nfuna obugagga Magombe na Mutebi kati ekiseera kyatuuka nenkola ntya nengamba nti kanzisalewo era nasalawo era nga bwetegedde eri wakola endagaano wasayininga contract mutereefu emyaka 10 sokole bwe wagenda mu nnyanja wayo bakubuuza batya kyali kikiba kitya oyine kugenda andawule nga osazeewo kye bakugamba kyona oyine kukkiriza bukkiriza kati gwe bakuwa emyaka meka 10 bwe giggwako kubanga juga nti nali nga nakaweza emyaka 7 awaleka emyaka egyo 3 ofe nfe nga nyira obugaga naye bwe nakolanga esaddaaka zange nga nziba bubbi Namutebi ate ye yafunamu gwe buli lwosaddaaka Namutebi yafuna nibikoowa kati nasaddaakako omuntu omu babiri banasaddaakako sifunamu ebyo byonna byonna kisa kya Katonda. Katonda ayagadde mutegeere ebyama ebiri mu makanisa g'abalokole. Buno bwe bubonero njagala weetegereze kasitoola bw'omusumba yenna yeeyita omusumba ng'ayina ba bodyguard baatambula nabo mu mmotoka, ayina ba bodyguard ababeera ku kituuti ng'abuulira ako ke kabonero kakulaga nti oyo false pastor. Senga olaba kyaki yonna omuli omusumba nga ye musumba w'ekkanisa eyo naye nga assistant we mukyala we, that's a church business. Assistant omukyala oyo eyo business ya mwami ey'ekkanisa giveemu. Kubanga njagala osome mu Bayibuli yonna Katonda bwe yayita Moses mukyala we teyamuweereza. Katonda bw'ayita Eliya tolaba ku mukyala we, bw'ayita Yeremiya tolaba ku mukyala we. Naye buli lwogenda mu kyaki z'abalokole nga pasita mukyala n'omwami pasita, manya that's business. Kasitoola bw'omusumba yeyita w'abalokole nga buli kaseera ogenda okuwulira nti yagenze bweru, wayitawo akaseera katono yagenze bweru naye nga tasobola kujjayo evidence. In other words, tayina video coverage gy'aleese okuva ebweru wabweru gye yabadde abuulira kubalagako aba agenze mu nnyanja okukyajinga okufuna amaki amaanyi. Nyina olaba oyo ayina abaana basponsoringa n'abaweereza school fees n'abateeka mu mayumba ne bali baweereza abakozi abanaabayamba buyambi. Manya nti atendeka abaana banaatwalanga eri wabweru okutunda ebisiyaga ne babasiyaga nga musiyazi. Abaana abo abali mu ministry ya kepesi kyogamba nti babatwala ebweru nga bakola batya babasiyagirayo babatunda Sikina kati baba nesikina yenyina asiyagira ddala kubanga yasiyaga omwana bagwita mavi ya sirinda yamusiyaga n'ensigo nezirebera. Kyaki gye nkugambako gy'oyogerako yene y'abayivu KPC yawagulya gundi Equatorial Hotel musiyazi mute mulungi nnyo talina kisa. Nabwe kityo obubonero bungi kwojja okutegerera bannabbi b'obulimba. Bannabbi b'obulimba balina ebikolwa biri contrary n'ekigambo kya Katonda bwe kyogera. Akabonero akalala kasitoola bapasita yenna, owulira, kasitoola bapasita yenna eyeeyita pasita naye nga atandiseewo engeri ekifumu ayambira abaana bamulekwa, abaana bakateeyamba. Abaana abo bwe baba banoonya okusaddaaka, abaana bano be basaddaaka nga bamaze kubasiyaga kubanga baba baagala mbeerera tebabasiyagangako
ne mukusiyaga embeerera naye gyeri aliko batayisiyagangako bweba bamwagala bagala okusinga tebasiyagigwangako bwe baagala abo abali fresh. kasita olaba pasita yenna ng'ogenza mu kyaki z'abalokole nga mulimu abavubuka abasibye enviiri bapuletinze enviiri balina earrings basiba balance kyaki eyo omusumba musiyazi. Kirungi nnyo nti bangi babuulira enjiri newankubadde nga ffe tetuliiwo bwe baba babuulidde ge mazima kubanga abantu abo bakolera setaani abasasula balina ensimbi nnyingi naye nowula oli n'avaayo n'agamba nti tuyaffe twakyayiwa gye tubeera n'ebika byatukyawa n'emikwano gyaffe gyatukyawa olw'amazima kubanga alina pasita we naye nga pasita agenda muleka ku nsi afe agende mu bakabaka obw'omuggulu omuliro gena ogoleki kunkomera tajja natuuka mu ggulu mukama ajja muzikiriza ku nsi ate omuggulu waliyingira atasaanidde bayibuli egamba ku bikkulu 22:14 abadde omukisa wakati ebiragiro bya katonda baleke balina okusa ku muti ogw'obulamu ebiragiro otagira tuyinza kufuna olukusa ku muti gwa bulamu era feneffe ekkanisa SD tetwagala kubanga babikkirira ebyama ebimu ate nga binenyezebwa era ogira era oyange tamunaye kwata kwasi mu ngalo naye tomugamba toyogera linnya lyange bajja kunteeka ku kyaki discipline oba okuza mu kitabo ky'ekkanisa bajja kusala mu kitabo ky'ekkanisa ekyokunsi n'ekyomugulu ojja kusigala ng'oli mulamu so mukadde wange nkugamba nti eno ekkanisa ey'amazima yongera okunywera era totumira mwana w'omuntu onatumira omwana w'omuntu ogenda kugwira bwereere tebana tusaba abasajja abo bakyuke kye twagala bakyuke bategeere amazima osanga balikyusa balala bangi omulanga ebibaganda bange mwena wenna omulanga gutakungula ebibaganda bange mwena mwenna abali mu kibiina ekya SD etwaliwo General Conference bw'obanga wali wansi w'ekibiina kya SD wali mu SD engeri wansi wa General Conference muganda wange mukama ku kitabo kya Kulikulaso 18 Bayibuli egamba nti muve wakati waabwe mweyawule wayogera mukama temukola ku kintu kyonna ekitali kirongoofu nange n'abasembeza Bayibuli Abakolinso naye mu Kulikula 18 agamba nti kifuuse ekiro ky'abalubaale ekkomera lya buli dayimoni na buli nnyonyi mbi ekyayibwa muve wakati waabo bwayogera mukama olaba ndowooza agamba nti touch not the unclean and I receive you wali wayogedde sole munansonyiwa naye wanaagamba nti temusa kimu muleme okulega ku bibi by'abantu bano ku bibonyoobonyo byabwe of their plagues of bisharinga mukama lwaki atugamba okweyawula n'abantu abajemera eddoboozi lye tayagala kawumpuli waabwe nga bamufuna tubeere paati ku ye kibali Matayo yagamba nti embuzi eziri wakukona jja bazisindika mu muliro ogwateekwa Sitaani ne bamalayika be kati ffe tuligenda mugeena ffe bakyetwala ne mukama yateekateekera Sitaani geyeena yiye so bwe kitumugali katugende tusiibule akadde katuweddeko siyinza butasiibulako muganda wange engineer Nyonsiima waawo naye musiibule ebirungi tumiddeko muganda wange n'omulimu gw'otukolamu ogw'amaanyi mukama akongeremu ne famire yo bingi n'ekirala ne baganda baffe abakyaddiridde abaagala okubatizibwa esimu okukubya ku simu nga bakola enteekateeka esinga obukulu ne muganda waffe okwongera okumusabira ate ku sabbiiti n'obuweeza buno okweyongera mu maaso kubanga ku sabbiiti abeewo nga anyonyola obunnabbi so tubeebaza naye tumwebaza olw'omulimu gwakola kigwakola ne famire ye nange mwongere okunsabira olwokuba nti omwana mulwadde ali Nairobi so mbeere bulungi